tujja tukiwulira ku muntu twagala leo tumanye ani aba n'omusango gwawadde obutwa ne gwe bwawadde obutwa. Nanze professional mu bitabo bye nasoma era amateeka nagasomera mu Oxford University. Era ng'eyo mu matendekero kye nayita okusanga abantu bangi ab'enjawulo mu bitabo bingi bye nayitamu. Njagala leero tumanye ku mateeka ge ngendo basomesa muntu ki alina omusango gwe bawadde obutwa n'awadde obutwa. Ani aba asinga omusango? Era kino nawe era kiba kitegeeza kiba kigenda kukosa mwenna abali mu kitundu. Agaba obutwa, atunda obutwa, awadde obutwa, anywedde obutwa, ani alina omusango? Bw'atunda obutwa, agula obutwa, anywa obutwa. Omusango guyinza okwetoya ku bantu abo basatu. Naye nga twagala tumanye ani aba alina omusango. Nsooka n'omuntu asooka. Kati bino ngenda bisoma nga mbijja mu mutwe okusinza ku mateeka ge nasoma ku university ez'enjawulo ze nayitamu. Poisonous non-giving poison university nga mwenjagala amateeka ago nga kusunsulire ogamanye. Muntu tusooka n'omuntu tusookere ku muntu anywa obutwa. Waliwo agula obutwa, abutunda, agula n'abunywa. Kati njagala nkusomese ani alina omusango ku abo gwe balina okukwata basibe, atunda obutwa, abugula n'abunywa. Tusooke no ku muntu abunywa. Kati gwe omuntu abunywa obutwa kiva ku ki onywa obutwa? Ogwo guba musango okutandika okusinza ku university ya Poisonous University of Understanding mateeka of University Learning How to Poison. University eyo nga nagisomeramu era emyaka egiwera, nakulungulirayo emyaka n'ebisiibo nga nsoma. Kati tusooka noono omuntu yennyini ng'omuwadde obutwa, musango ki gw'aba alina? Gwe kennyini okwewa obutwa musango ki gw'olina? Oba olina emisango gino era nga bakuvuna gikuuka mu vvi n'otandika okutambuza amaviivi nga gikuuse mu vvi. Kati ate ono agugula n'obukeereza nkokola n'otandika tambuza nkokola. Kati gw'ono abutunda n'obuwanga bukuline mu kyenyi. Kati tutandika ku ono omuntu ki ayinza okukola ki? Okugula obutwa. Mune gwabunywedde oba okoze kyabulabe. Era ekyo oyinza oteekebwa mu bitabo ebyawandiikibwa nga bigamba okunywa obutwa okoze kyamaanyi, naye okoze kyabulabe okwetta. Buli kyakulya kikkirizibwa oliibwa naye okiridde mu ndya ki? Kati ojja kwewa ekyokunywa oba oguze kakunywa ki? Ojja kukanywa tetuganye. Naye okoze otya okunywa? Oyinza onywa overdose nga woyinza. Kati era oyinza okukola nga waneeno bwe batugamba. Kati bino eno engeri wembijja mu mutwe kati olaba wano kati n'oyo omuntu eyeewadde obutwa era okwambala engatto ebbanga eddene n'ogyambala nga togivaamu, ekyo ogwo nagwo musango. Era wano bwe bagamba omuntu weyeewadde obutwa bakulondoola oyambala otya engatto. Oyinza okuba nga weekoonye oli ng'alina obutwa akakutte, akatwa ne kagenda kakusamukira ku lugoye, ate nga bumanyi olugoye luyingiza munda obutwa. Kati ate ne bugenda bukola ki? Bukuyingira mu lususu. N'onaafuna amafuta n'ogayiwa ku lususu. Gadduka sipiidi. Ekyo twagenda okinoonyeza nga amafuta gadduka sipiidi 189. Munne mu myaka ekyo we bakinoonyereza lwali 1894. Era nga amafuta gadduka ku lususu lw'omuntu sipiidi akakadde kamu mu 4,675,972. Era ng'ekyo bakinoonyereza okutandikira mu kati nga wendaba mu fayiro zino eno ez'emabega. Osobola olaba abantu abazze beewa obutwa basinzidde ku bintu ki? Ono yeewa obutwa nga akkuse nnyo, yalina omukuto gw'amaanyi. Era ekyo kiyinza okuviirako okwewa obutwa. Tekikkirizibwa kukuta kubeerawo ng'okkuse, ogwo guba musango. Wokkute nnyo. Kati nga we nnoonyaako mu bitabo binene ebyasigala, twagenda ne tubinoonya mu University eya Poisonous and People Following of Poisoning Dead. Era gye twamanyira abantu abeewa obutwa. Ono yetta yalina omukuto mungi, kati n'asalawo agenda agule kapepisi. Laba nga omanyi omukuto
yamanya ate lwali lunaku lwaki lwa Krisimansi. Ate womanya nti Yesu atulyamu olukwe obeera otya ne Krisimansi buli mwaka siba amazaalibwa ago buli mwaka. Kati wano womanyira nti muntu ki alina otambulira ku bintu ate nona kati oyo ndowooza tumuvuddeko mwamutegedde oyo omuntu aba anywedde obutwa ogwo nagwo guba musango gwe. Kati wenkyekinga mu bintu byange wano mba ndabamu omanye ebitabo ebyo tugenda obinoonyeza mu bintu by'enjawulo tubaamu neki tuba ne bakakensa abagezaako okunoonya ebintu. nasigadde nina fayiro gye naleseeyo naye nandigireese abantu ne mugire kati fayiro yange ate bagenze ne babba fayiro zange nnya nadde ne fayiro nnya nga omanye engeri we tuta ate kati saabitegedde oyeyewa kati awo fayiro ziba zibuze